yambala mitala matoka njeko bena bamba yambala mitala matoka Tabazinga gakatupira abantu balagire bonka nabajja okumanyisa Tabazinga owekitiibwa Mafumo Richard ajja kutambuza abantu Tabazinga aide akola emikolo era emikolo egirina obukombole era baba abaluka bugwatayibwa omuziro gw'amaanyi abebukono abebuna bayewaluba nibanaifa abebuna lunanumba omuziro gw'amaanyi abebukoyewa wakole n'abebukabula omuziro gw'amaanyi sendikasinga kampani entendo kumagezi abatandenda bali muleke kuliba abantu tibyabuseegu. Uganda government tekizana na buseegu. Therefore toyiza kula tikiti okuva yoli local gire busoga kukola kya buseegu. Oba ozira magezi era kikituufu. N'olwekyo bikwasaba mwide mubeewo wano Entanda. Era tukwenda ndikwenda okwebaza abalwanisa kubanga lwakwanga titimujja era omutaka ti Entanda niga ng'ajja Google atoke Entanda kiri mu Uganda ndabuja Entanda abantu beeyongera olaba busanga yege niki ati mu Uganda twatunda Uganda so abalwanisa bonna tubeebaza kubanga batunze ekituleki n'olwekyo kiba kyengamiza ino omuntu yenna namusoga n'akozesa platform yaliko okumbira nyegenyege abantu bafuna sente omuntu yakanawala yakati kibe obusoga mwena mwakiriza mwena mwasemba bana kaniza kubakobera kira kyokka ngakali ngakali musoga ngakali gavumenti eno ezirajja kudoga busoga nga ndiwo kale buli musoga oli bana interest da busoga Uganda libambisa mwongere okwenyigira mu nteekateeka eby'Obwakyabazinga nga eby'ebyobulambuzi eby'emizaano ebyobuwangwa n'ebindi kamaala. Ife ng'Obwakyabazinga twenda abantu baife nga balamu nga tubitamu nkolagana byo tulinayo ne National Drug Authority twawaire ebivalizo
egikozesebwa malwaliro 13 eri Center 3 edendawulo mu Bwakyabazinga bwa Busoga.